Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is Kuku and Tugenda Kurawonye. For starters, eno video ngenda tandika kugamba nti finally obusungu tubadde na bungi, amaziga tukabye mangi, ebitunyigiriza bibadde bingi, abantu baffe tuziise bangi. Ntandika nkugamba nti finally revolution esemberedde okutuuka ku ntandikwa y'enkomekerero yaayo. Kawe time ate kavuge. General Museveni ali mukola ebintu bisatu obudde buno. Wakati nga atukola bingi, amaaso gaffe ne focus tugitadde ku ebyo byatukola. Atujja amaaso gaffe ku byali mukola munda. General Museveni munda mu security forces ali mukola ebintu bisatu. Bino byali mukola obudde buno. Bwe revolution yokubanja yakantu aka. Era obudde buno eri mukugamba nti Museveni gwe weeraliikiriddeko Muhoozi n'akabinja ke ne General Musala eggulu nga yajja kuba yadduse edda nga ali Sudan. Revolution ekugamba abo si kizibu kyo. Mpulirizamu, Museveni, Muhoozi ne gurupu ye SFC abamukkiririzaamu abatono ng'ogasseko ne General Musala ali eggulu. Revolution ekugamba ekyo si kizibu kyo. Etuuse ku ntandikwa y'enkomekerero yaayo ng'ate atuyambyeko ye General Museveni ne General Muhoozi bennyini. Mpulirizamu, obusungu buli mu baana ab'amagye, obusungu buli mu bajjeno n'okusinga gwe bw'olowooza. Ekyenjawulo ekiriwo nti tewali ayisobola kuvaayo kubaako kyayogera, balina kubiyisa bali. Wulira, General Museveni ali mukola ebintu bisatu wammanga. Ekisooka bakiyita elite purge. Elite purge kyeki? Eno a deliberate removal, often disguised as retirement, reshuffle, discipline of powerful generals and officers who might pose as a threat to the ruler and the ruler's succession plan. Kino kisavinga ebintu bisatu. General Museveni kino ali mu kukikola akaka bannamagye ba seniors bajjeno okuwummula, abamu yefula nti abadisciplininga, wabula bano bonna bolaba baali mu kuwummuza, awummuza threat eri retirement plan ye. Nkugambye njagala owulirize, obusungu buli mu bajjeno n'abaana bali wansi wa bajjeno bano. Agezaako kunafuya potential rivals abayina independent military networks within the army. Agezaako kubakaka kuwummula na kufuluma magye. Agezaako kuinstillinga fear mu baserving officers abasigadde. Kulayije yandibadde alina amagezi. Tayogera bya kisiru nti talina amagezi, ayogera bya kisiru lwa nsonga atya General Museveni kyali mu kukola. General Museveni agezaako creatinga space ey'abaana abato abali royo oba bagenda okubeera royo eri oyo gwayagala amusikire. Mu bufunze eno potential survival through fear ne removal eyaba bolabanga threats. Ekyokubiri kyali mu kukola bagiyita generation coup. Generation coup kitegeeza ki? Instead of a traditional coup gyomanyi bajjeno we batekingira over state, General Museveni ne Muhoozi bali mu kukola the reverse of that. Yeriwa nti head of state akaka bajjenozi abakadde bonna okufuluma, abareplacinga n'abo bato balaba nti bagenda kubeera royo eri succession plan ye. Mu bufunze akakasa nti abo boka bagenda osavinga family be basigala. Kisavinga ebintu bisatu. Eno yengeri y'okuriwayalinga military hierarchy nga tebafulumiza kyasi. Kukakasa nti obukulembeze obupya mu magye buli royo oba buba regime bubanja royalty directly eri omufuzi ne gwayagala amusikire. Ali mu kublockinga potential independent takeover within the army. Mpulirizamu kino General Museveni kyakala ali mu kakasa nti are reshaping balance of power from within the army. Nti ba senior generals oba senior officers abandi badde ba commandinga royalty ey'abaana babakkiririzamu wansi aba neutralizinga. Ekyokusatu kyali mu kukola nga kiri ku advantage yaffe. Kino kyonkugacca kunyonyoddeko generation coup girowoozeeko nga a coup from above not from below. Ekyokusatu kyali mu kukola bakiyita dynastic restructuring
kitegeeza ki eno broader political project where military and state institutions wezibeera reshaped to guarantee dynastic succession. Mu bufunze kibeera wakati wa taata n'oyo gwayagala amusikire o neutralizing aba kingmakers abakadde bonna senior generals abalina historical power okudecidinga ani ayinza okuddako opromotinga abaana abato abo bolaba nti bagenda kubeera royal okusupportinga family line not the institution ng'ey'amagye. Ekyokusatu okyusa amagye g'eggwanga ne gabeera nga gasavinga nga family guard singa national army. Mu bufunze ebisatu General Museveni byali mukola okuli elite purge akakasa nti ye removal of immediate threats. Ekyokubiri generation coup reshaping the military hierarchy. Ekyokusatu dynastic restructuring ensuring family succession through these changes. Katukanyonyole nkugambye revolution etuuse ku ntandikwa y'enkomekerero yaayo. Mpulirizamu revolution wano weeri ng'ogasseko obusungu obuli mu bannamagye abali wansi n'abali waggulu. Kansooke nkusigira obusungu obuli mu baana abali wansi mu magye bakimanyi okujjako ng'olina region emu muova ne bw'okola ki tosobola kwambuka madaala mu layini yaago. Mpulirizaamu obudde buno abaana abava mu regions endala kigambibwa ye information atuuka ku desiki zaffe nti okujjako ng'olaze nti osobola okukuba nnyo sayidi ya Kyagulanyi tosobola yimuka mu ranka kutuuka waggulu. Waliwo abafuna ranka nga tebatuuyanye, waliwo abatuuyana emyaka 2 okufuna karanka kamu. Obusungu buli mu magye n'okusinga bw'olowooza bajjeno obudde buno bali mu kubafulumya. Gwe revolution ekubanja ati nkugambye tuuse ku nkomekerero yaayo towards 2026 oba after 2026 revolution ekubanja y'akantu bwe kati kano wano tunula wano kino kiraba revolution kyekubanja bw'okola kino General Museveni si kizibu kyo olwedda anyizizza bangi abaagala just okuweeza ku busungu bwabwe nga bagenda muwa swigida ey'abayisiraamu nga bagenda musiraamula. Revolution ekubanja kino General Muhoozi tekigenda beera kizibu kyo atogenda kwetaaga munoonya. Waliwo abagenda okumunoonya okumusiraamula okumuwa swigida mu kyenyi. Revolution gwe kubanja kino kyokka. General Salim Saleh mu bitundu eby'eggulu togenda kumulabako agenda kuba yalingidde dda Sudaani. Mpulirizamu revolution gwe tekubanja kukwata mundu. Revolution tekubanja kuba muntu yenna. Gwe revolution Munnayuganda ekubanja kino kyokka. Wano we tugenda yeno protest gye tunoonya kali ka vote kali towards na after kino kyekyoka revolution kyekubanja obudde buno. Museveni tekigenda beera kizibu kyo ladies and gentlemen. Muhoozi tekigenda beera kizibu kyo. Salimu Saleh ne gurupu ye ku bonna tewali kigenda beera kizibu kyo. Mu magye wenjogerera obusungu buli eyo buti. Mu bajenozi obusungu buli eyo buti. Obudde buno jeno yenna atasavinga Muhoozi oli out. Ne woli threat ya Muhoozi obudde buno ofuluma nkugambye General Museveni ali mukola ebintu bisatu: elite purge, generation coup ne dynastic restructuring. Kino kyonna kitagetinga b'amaanyi mu magye bafulumye bawummuze ng'olesa abo b'omanyika abalina amannya bawummuza abakadde bangi be balowooza nti bayinza okubeera threat. Kati mpulirizamu obusungu obuli mu magye mu bannamagye abasaavinga abaana abato bamanyi nti tebalikula ne balikola ki bukubanja kino. Kola kino Museveni tekigenda beera kizibu kyo. Onoogenda omutuukako nga yafunye dda swigida ey'abayisiraamu. Muhoozi ne gurupu ye togenda kubalabako lwansonga gwe bw'okola kino nga tokuteyadde mundu abagenda okusootinga ky'olaba ng'ekizibu kyo. Obusungu balina bungi n'okusinga. Vidiyo egwa bweti tutuuse ku ntandikwa y'enkomekerero ya revolution. Tubuzaayo akantu aka kano wamawu.